high people zirabye otya? High people bambi kusooka mbeebaza lwa consistency nti maze ebbanga nga nziwuli actually naye mbadde sizaatendingangako gwe kusosoza atendinga entegeka nnungi kati njagala kulaba organization yes naye entegeka nnungi naye njagala kulaba bawadinga batya bakola batya nange gwe kusoosi otherwise kyenda bikifaananyi kyenda bakirungi. Obudde buno abantu abasinga beemulugunya nti nno awaadi zino tebazigabanga abayimbi abayimba obulungi bwe bandibadde. Edda byabanga bitya naddala mu Mama Awards mwabeerera active? Mu Pam Awards ziri competition zabanga z'amaanyi nnyo nga audience yeetabamu abayimbi ne beetabamu then n'abasazi b'empaka bagendanga mu maduuka mu butale mu bifo eby'enjawulo abantu ne balonda abayimbi baabwe. So awards basooka nga bo ne balonda then amannya ago ne gafuwadinga mu bantu mu butale mu maduuka wa mutunaganze empagiro ono ku kifo kino nze empagiro competition neebanga nnene abagizi bakirimu abayimbi bakirimu abatesitesi bakirimu bagaba ne kikwata eggwanga then ndowooza kyajja kireducinga mpola. Okugwa kwazo kulina kyekwako eri industry? Sijja kuyita kugwa ndowooza facilitation oba kulina kyekwakusa industry kubanga competition omuyimbi yabangawo nagamba omwaka ogujja participatinga na kinyimbye luyimba kinkoze ntya buli omu nga bakubunkenke so relaxation eyo yajja oluvannyuma lwadi ezo okuvaawo naye tusabe tulabe oba high people nabo banakiba nti bakizayo waggulu. Ki kyolaba ekyetaagisa okukolebwa mu music industry ya Uganda obudde buno okubeera ku peak ne competition okubeera active nga we mwayimbira ebiseera biri? Ndowooza awards nga high people zisaana nazo zikope ekintu ekyo zi-involving audience zi-involving abayimbi zitekewo health competition kubanga ziri awards ezasookawo abayimbi baatuka ne bazirabanga ng'ezibalwanyisa. Atulabye nga music omukadde akomyewo era n'ebivulu mukuba kyenkana buli lunaku. Ki ekisinza omukomyawo okubeera nti obudde buno mwe muliko? Message gye twawanga abantu yalinga ntuufu. The way we did our videos nga zoogera n'omuntu nga bwe mba nyimbye ku bwavu ekifaananyi kikulagira ddala bwe mba nyimbye ku bugagga ekifaananyi kikulagira ddala bwe nyimba ku mukwano nga nkikulagira ddala kati abantu baba nti balulatinga nakyo videos ezaddawo oli ng'afa ndabika ya kifaananyi nga tafa ku message yalimba kugijjayo ndowooza kati abantu ne baba nti balulatinga nnyo n'ennyimba ziri okusinga zino ez'ekifaananyi.